Kulwalero neyongedde kikakasa nti omuntu bwakaddiwa ateekeddwa okuwummula era obwongo bwe bwonna bubeera tebukyalowooza. Si Museveni yekka nno yakaddiye mu ggwanga lyattu Uganda ekyamazima kiri nti n'abantu abamukolera emirimu gy'obwongo bwabwe bukaddiye. Nze nno mbadde njagala kubabbirako pulogulaamu zammwe zonna ze muteekateeka ez'okubba bannayuganda kw'ossa n'okubabuzaawo kimugunyu okuwa bannayuganda obutwa abasangibwa mu diaspora tezigenda kukola. Mukitegedde bulungi nnyo. Kale muri neebuuza oba singa mwali muyina ku mmizi nga temujjula bitannajja ne musooka musiriikirira pulogulaamu zammwe ez'okutubba mwakavaayo wano okututegeeza nga bwe mwagala okutubbangako ssente eza buli mwaka mbu tulina okuwa omusolo nga bannayuganda bankuba kyeyo. Mwerabidde. Imagine nga mwakamala tusuulirawo ebyo pulogulaamu twakabirwanako kati mutuleetedde pulogulaamu y'okutuwandiisa ndagamuntu buli munnayuganda alina okuba n'endagamuntu. Ekibuuzo kiri nti ndagamuntu ya Uganda eyamba ki omuntu ali mu diaspora? Era mulimu ki gwasobola okugikozesa, kikyasobola okugiguzisaako, kikyasobola okugikozesa ne kimuyamba mbulamu bw'eggwanga lyattu mu ggwanga lyattu yonna gy'abaali. Kati oluvannyuma lw'okukizuula nti eriyo bannayuganda abafuluma Uganda nga bayise Nairobi nga bagenze Nairobi era gavumenti emanyi bali Nairobi kumbe bayita mudda bagenze Tocho kati balaba tebalina ngeri ki gye bagenda kubabbako kasente kaabwe. Ne bakizuula nti waliwo bannayuganda abatambulira ku visit visa ng'era Uganda tebamanyiiko ng'abakozi b'omu mawanga ag'enjawulo. Okitegedde bulungi baatuuka eyo ne beeyiya kati muli mu kaweefube wakubba bannayuganda. Kakati olw'okuba nti mukimanyi bulungi nnyo nti mu diaspora bannayuganda abasangibwayo tebabaaga era bafuba nnyo okulaba nti bakuba ekikopo okulaba nti gavumenti yammwe bagiteeka ku ttaka kati mwaleese pulogulaamu eyo muyitoomu okubuzaawo abamukosa n'okutuwa obutwa. Ekisinga okunneewuunyisa mwalondeddeyo ddala amawanga ge mumanyidde ddala nti gajjuddemu bannayuganda abatabaagala. Obubuuzo guli nti eno mu Tocho nayo mukyalo eyo kko bannange abantu baayo tebalina ndagamuntu baapaluka bupalusi bajjanga basuubuzi ne bakomekerera nga batuuse mu Tocho ne bafuuka abantu baayo. Nze ngamba ensonga yandibadde yakututegeeza nti bambega be mwasindika mu diaspora okutugumbula abantu okubawa obutwa n'okukola ebikolwa ebitasaana tebakyasobola kukola mulimo gwabwe kati muyiyizza sitayiro ya ndagamuntu. Neebuuza ekibuuzo okuva ddi nga ndagamuntu ye Uganda kizibu eri omuntu yenna ali mu diaspora. Bannayuganda bangi abasangibwa mawanga g'e Bulaaya nga bazenga balajana ku nsonga z'okubayamba okubawonya biki bye bayitamu okubaterawo sisitimu ebayamba bafuna obusaala butono ate amawanga amalala gafuna ssente nnyingi ne gabeegayirira nga gavumenti ya Uganda okubaako bye babaterawo okusobola okulaba nga bayambibwa. Abaana bangi abattibwa bangi abafa ebintu ebitasaana ne balajana okubeera nga bafuna obuyambi bangi abalwalira mu biyumba by'Abawalabu ne mutabayamba. Kwegamba mwatudde ne mufumintiriza engeri gye musobola okusanyusaamu bannayuganda bali mu diaspora kubawandiisa kubawandaga muntu babeere n'endagamuntu ye Uganda. Nga tetunnaba kugenda wala okuva ddi nga gavumenti ya Uganda erumirirwa bannayuganda mbadde mmanyi n'okutuuka okuwanganguka okugenda mu mawanga g'ebweru mwe mwatusindiikiriza mu kabonero ak'obutatwagala ne mutusindiikiriza tusobole okugenda okufuuka emmomboze mu mawanga amalala. Kakati ekibuuzo kiri nti mbolo mutwagala nnyo mutulumirire era mulabira ddala nga munnayuganda atalina ndagamuntu ng'ali mu diaspora alina engeri gy'akosebwamu kyokka nga bali ku gulawundi abasinga okuzeetaaga. Ekyamazima kiri nti 75% babonaabona tebafuna ndagamuntu zikyali mu goziriini kati olwo sisitimu zammwe zikola nnyo mu mawanga aga diaspora era mulirwedde okuwandiisa abantu b'omu diaspora. Ndagamuntu ebadde erina engeri gyesobola okukosaamu ensonga za protestive vote awo mwanditufunye naye oluvannyuma lw'okukizuula nti protestive vote y'abantu abalina ndagamuntu n'abatalina ndagamuntu anti awe mwanditukwatidde kubanga tupulaninga kudda Uganda kulonda kalulu kakwekalakaasa twekalakaase era nga tukimanyi nti wadde tuzirina wadde tetuzirina okwekalakaasa is the mission egenda okugjawo Museveni okumuteeka ku ttaka. Temwandibadde nga mubonaabona nnyo mukwate bukwasi bannayuganda abali mu Uganda bonna mufube okulaba nga balina ndagamuntu kubanga bo bazeetaaga bali mu diaspora tebeetaaga ndagamuntu tewali kye bazaagaza. Njagala nkutegeezeko ekintu kimu nti abantu bangi nnyo abalina passport naye nga tebalina ndagamuntu ate nga passport esobola okukola buli kimu endagamuntu kyesobola okukola. Nyongera okubajjukiza nti bwe tufuluma ne tuva e Uganda tufuna ndagamuntu z'ensi gye tuba tugenzeemu era tufuuka batuuze emyaka gye tuba tuwangaddemu gyonna tufuuka batuuze ba nsi eyo era ndagamuntu ye Uganda tuba tetugyetaaga talina kyetugasa. Yandibadde tuyambire wantu wamu wali eri ku nsonga za protestive vote. Okitegeera naye engeri gyekiri nti era nawo ne woba togirina sitiru basigala bakwetaaga ku nsonga z'okwekalakaasa okuyolaba nti olunulira eggwanga lyo kati awo tewali kye mugenda kuyamba bambi. Mukwate ndagamuntu muziwa abaana abali e Uganda bonna bafune endagamuntu oba mwagala kola ku bantu b'ebweru w'eggwanga nga mulaba ebyuma biri awo bowadi tewali kye bikola mubitambuzeeko awo ku mirirwano bannayuganda abali mu Sudaani abali mu Kenya abali mu Nairobi abali awo mu Dodoma abali ludda waawo we waati omutambuzaawo abaawo mubawe endagamuntu nabo basobole ofuna endagamuntu.
mugende wali erye busi ya kuboda abantu bayingire nga we mubawandaga muntu temubonaabona nnyo nabantu kubawandaga muntu batazeetaaga sente z'eggwanga mwonoona za bwereere ate ffe tetuli werenge kwonoona sente za ggwanga